ebintu birinye ebbeeyi mu Uganda yaffe nga tewali nsonga lwaki ebintu birinya Ssabbuuni wa busere nnyo ebitagambika amafuta ne sukali sakono muchere singa mbadde n'obuyinza ng'obwa gavumenti nandisizako ku bbeeyi gye bagula ebintu singa mbadde n'obuyinza ng'obwa gavumenti nandisizako ku bbeeyi gye bagula ebintu omunaku anakola atya museno Uganda buli kimu kyetabuuse Uganda esobera mulowooze ku bannansi abantu ba wansi n'ab'embeera mwe baliri betagamu ekisa singa mbadde n'obuyinza ng'obwa gavumenti nandisizako ku bbeeyi gye bagula ebintu singa mbadde n'obuyinza ng'obwa gavumenti nandisizako ku bbeeyi gye bagula ebintu mwe mwaddira ensi yaffe mwagifuula yammwe mwe mukola bye mwagala bannaffe mujoga singa mbadde n'obuyinza ng'obwa gavumenti nandisizako ku bbeeyi gye bagula ebintu singa mbadde n'obuyinza ng'obwa gavumenti nandisizako ku bbeeyi gye bagula kya bizonto ekyolunaku olwaleero nga tuli basatu munnange munnaffe Red Zonto mukosefukosefu mulwadde naye tumusabira essaawa yonna ajja kubanga atwegattako ate tusigale nga tutambuza emirimu gyaffe nga tugitambuza tuleese kino ekyaleero bannange twakulabula tuli kulabula gavumenti ekendeze ku bbeeyi y'ebintu ebyekanambye bannange Ssabbuuni obusabbuuni nedda lwaki wano kiri bwekiti ng'ewala si bwekiti oba ogenda n'onoonyerezaako ekenya Rwanda Burundi olaba nga bali wakiriko naye wano ewaffe ki tuwagira bannaffe abakatagira property consultants abasangibwa wali walusubinga wakave na mawojolo boti bakugamba oyagala poloti ekyapa kijemu bwangu gendayo mangu beyune bayine motoka empya nekadde oyagala nyumba nga mpya gendayo bajja kubanga bagikuwa bwangu tebajja kulumya ate newe kibanyambola bakikwata genda nezoyina ofune ekyo kyowuliranga kiwitanga tubazigira banafa ba brand shoppers ekabalagala oyagala ngoye siri oligino nga z'abaana oyagala kusobola nyingi oba oyagala lulumu genda mbanafa ba brand shoppers opposite American Embassy ekabalagala awo ebyala ongaja zote atulobinga basimanya tripati mamazima molo kati gendayo ofune kyoyagala gwe omukyala ayagala gome gendayo bajja gikuwanga nungi nnyo ng'erimu oligino oyagala ngatto zino olisereebu bano abaana abayimba ku stage genda banafa ba brand shoppers ekabalagala bajja kubanga bakuwa ekyo kyoyagala YouTube channel yaffe etibwa New Bizonto nga ne Facebook page yaffe era etibwa New Bizonto gendayo tusimbudde Bizonto yanga Zonto muli mutyeyo embeera etusobedde ebintu bikaaye Uganda etabuse abaana mu bagambe ebbeeyi y'ebintu mu ggwanga Uganda erinnya okukamala nga tewali nsonga lwaki ebbeeyi erinnya abaana mu bagambe mu Uganda yabweno musanga omuntu ayogera ekigambo kimwongeze sukaali oba mulinyise Ssabbuuni ng'atudde mu ofiisi ye era nekikolebwa abaana mu bagambe ekitole kya Ssabbuuni kiri ku 107 okuva ku 1000 era mubajjukize yavudde ku 1000 n'alinnya omulundi gumu n'adda ku 107 nga tetutegedde nsonga lwaki alinnye naye bwakedde bukeezi Ssabbuuni n'alinnya lumu Ssabbuuni okulinnya kintu kinene nnyo omuntu owa wansi atalina mulimu gwonna nno katugeze maama aluka omukeeka oba aluka ekibbo nga gwe mulimu gwe kimukakatako okugula Ssabbuuni n'atalina mulimu gwonna ng'atuula butuuzi yeetaaga Ssabbuuni okubeera omuyonjo kino nga kitegeeza nti ebintu nga Ssabbuuni saako omunnyo tebisaana kulinnya kubanga byebintu ebiyamba omuntu oli owa wansi ddala asookerwako kati bambi w'obirinnyisa mu ngeri bw'etyo oba omukoze bubi ate nno nnyo ddala tusaba kubuuza eri bekikwatako mwenna mutuwa nsonga ki okulinnya kwa Ssabbuuni ingredients zaabuze ezikola Ssabbuuni ono kati ziva bweru okujja wano eno obuuza bubuuza ate mutwanukule minisita bwatule n'owafayina
Ignasi Ssebo muveeyo mu Kamooli mujje mutunnyonnyole tegeera ensonga obuzibu buvaawa kulinnya kw'amafuta kwe kuleesa obuzibu Ssabbuuni okulinnya olusanvu olwekutte ye bwe gaba amafuta nga ge gavaako obuzibu mutuwa nsonga ki lwaki go galinnye kubanga amafuta mwe mwakeera enkya ne muwanika ebbeeyi ate omulundi gumu n'okutuusa leero gakyali waggulu ddala mwatuwa ensonga tinna ebimotoka biri ebireeta amafuta byali ku nsalo ebireeta amafuta byali biri ku nsalo lwakebera covid bwe mwatugamba wano kati tubuuza bakulu n'okutuusa leero ebimotoka ebyo ebyali biva e Kenya tebinayingira Uganda amafuta gakke wansi kati emyezi ebiri tukaaba amafuta gano naye musirise mulinga abataliiwo bwe mwagala okulaba nga tugonze ku mafuta ko mmwe kamuyiye mwongeze ne Ssabbuuni era mulabe eddala kiki kyetwogeranga ffe Ssabbuuni yalinnye ate nnyo nnyo ddala omuceere okwo nagwo gwalinnye nnyo leeta sukaali naye wa buseere ddala n'ebintu ebirala byalinnye ate nnyo nga tewali nsonga lwaki birinnye ddala ddala kati mwebuuze ddala tunenyaani tunenye basuubuzi nti be balinyisa ebbeeyi tunenye b'amakolero be baseera ebintu tunenye gavumenti yepaaza ebintu eddala bitusobedde tetumanyi kyakkola omugagga akaaba n'omunaku asinda tewali ali seefu buli omu akaaba lulwe emirimu tewali egiro gisasula bubi okulima kwatabuka omwavu takyalima ensigo ya buseere nga naye ate bicukuli eddagala lya bbeeyi erifuuyira ebiwuka oba olufuuyidde tofuna makungula yadde eddagala ku katale eririyo fu ddala ofuuyira kutta busaanyi kumba obuwa vitamiini oba puloteyini yennyini lwongera kunyirira ddala ate bw'olima n'obaza akatale nako kabi nnyo bakugula layisi nnyo Uganda esobera eno emyaka 10 emabega Ssabbuuni oyo ekitole kyawamu kyali ku bitaano etaano ejaddako ne kidda ku 10 mu gino ebiri kirinnye 7 bwe tunaatuukira eyo mu 225 eyo ekitole ekimu kiti kigula 5000 olwo omuti gwo guliba gwa mitwalo 2 Ssabbuuni gwe mulaba tumukolera wano ze zimu ku products eziva ewa mukwano n'ebirungo byennyini ebikola Ssabbuuni ono tubirina wano mu Uganda yaffe eno naye ku nseera gye bamuseeramu wano ogamba valandani oba Washington bannange tuli bubi tugaabye ekimala mwe temutufaako mwenywereza mu buyinza oba ffe tukaaba mwe tebibakwatako mwasooka ku mazzi mwatugoba ku nnyanja kwe twali tuyiyiza ne tufunayo 10 eyo mwagyefunza era twasirika kati olwaleero ogenda ku nnyanja abajasi bangi nnyo okusinga ebyennyanja mwawamba amaato mwawamba ebizinga eyalinga ayiiya n'afunayo ebibiri eyo kati mwamugobayo mulowooza akole kiye olaba ne mu bibira jasiti abantu gye bagendanga okutyaba ku buku bafune ku kasente mwassaayo maje ge gakuuma ebibira olaba n'entobazi gye twagendanga luli okutema ensansa tuluka emikeeka nazo mwazeefunza mulina n'ebyapa kiki kye mulese wano kye mutulekeddewo ndaba nga tewali byonna mwabitwala mubikola twekyawe tukolenga ab'etuyinziya mubikola tunyiige tulenga ab'esudaani balinyisa mugaati ne bagusaamu 10 ogwali ku 2 ne gudda ku 3 wewaava obuzibu gavumenti n'egenda nammwe kye mwagala bannayuganda tukole oba mwagala tufe lumu musigaze uganda kwate tugambe ki bannaffe mutusobedde mwe mwaddira uganda mwagifuula baka gammwe ne mukeera obukeezi ne muwa ebiragiro kigwe gundi genda ogwo bwe bali ku ttaka bagambe baveewo ettaka tulyagala eryo order from above mufune n'emmundu agana mumukwate poliisi eramule oba musoma isitole oba temumusoma byonna ebiri wano mu ggwanga uganda bye byavaako obuzibu mu bufalansa eyo eyali kabaka Louis owa 16 yakeera bulungi n'afuna mukyala we Marie Antoinette ne babeera bafumbo kabaka Louis ono yaddira ettaka ly'ensi n'aliwo abalangira ne bagobako abakopi n'awanika omusolo ku buli kintu kyonna kyokka ng'abalangira bo tebawa musolo okuleka abakopi bokka be baguwanga abantu baatuuka ne bakabirira kabaka taata tuyambe omusolo mungi nnyo omugaati gulinnye tetukyasobola kugugula omukyala wa kabaka Maria Antoinette nti oba omugaati guganye muguleemu keeki oba omugaati guganye muguleemu keeki nze mujja okusobola wulira okuduula abantu bakaaba omugaati guganye ate gw'oduula tibagezeeko keeki abafalansa bakaaba olwakabaka ono eyafuuka ekirala ng'ali ku nnamulondo yatta nnyo abantu naddala abamwogerako nti kabaka olimba ososola mu bantu bangi battirwa ku biragiro bya kabaka ono bannabyabufuzi saako bannaddiini okwo bambi bangi baafa lwakwogera ku kabaka naye ebyaddirira abantu b'ekyawa lumu abakazi bonna saako abasajja bonna abavubuka bonna n'abamu ku makungu ne balwanyisa kabaka ne bamugja ku nnamulondo musome hisitole tetwagala akomewo wano ebintu bikyuka mu budde obutono webuuze sukaali awukane sukaali gwe tukolera wano nga n'ebbeeyi y'ekimotoka kino ekinene twala ebusoga walaba nga baana bakugamba nti kino ekimotoka kitata kya mitwalo 10 naye ddala ekimotoka ekya tata ekyo okukigula emitwalo 10 anti balina bagamba tebalina we babulimira omulimi yagambanga nti noonya ebikajjo bino abitwalira ku bwereere abimponye abuze kakati ku bikajjo bye mulonda obulonzi ebyobwereere bye tulimira wano ku soyiro ya wano
sukaali alinnya atya paka ku ekyo naye mwenenyaga mwenenya mwekka buuza gye baatugamba sekiwalinga yeeno naye sooka oddeyo eri emabega obuuze nti twalonda bbanga si 14 January abawonooni mwalonda era twalonda mukyakaaba nnyo kubanga lwaki bawanko twasa kiwalinga pyuja naye naye sekiwalinge kubanga sooka oteeberezeemu mukyawo owoolanyi baminisita bimwalina bameka kati mwina bameka genda mu palamenti ani ali waggulu sipiika n'abalala baddako kati genda otuule waliwo nabagamba temwalonda nakanya Ssabbuuni bawakoko tunaddawa tunakola kirero bawakoko mama tunaddawa tunakola kirero bawankoko tunaddawa tunakola kirero omugenyi bwanyiga wankoko nga basala mama omugenyi bwasalawo wankoko nga basala mama omugenyi wa tabbu wankoko nga basala mama omugenyi wa bulabe wankoko nga basala omugenyi ayongeza mbe omugenyi ayongeza